Basabale banyabo njala kubategeeza abantu baffe Nakasomola nti emisango gyonna egyali gyawaabibwa giwedde leero. Amalirizo gwa Honorable Mutebi Wanzala gumanyi nnyo ng'omulimbi ow'ekitundu n'ogwa muganda wange Bwanga Asande nabo tumaze olwaleero ku Lwesande, naye mbasuubiza nti kati tugenda kuddayo obudde bwe bamalidde bubadde bungi kuba nabasuubiza nti tumala okufuna bendera nja kuba nkusomba ka parliament era nja kuba nkolera abantu baffe immediately. So obudde bwe bawestinze bubadde bungi, sente zigenze zibadde za kadika bowa, sente zigenze zibadde za kuzayo baana baffe ku masomero, sente zigenda za kulaba nti projects z'abavubuka nziteekamu amaanyi naye ezisinga zibadde wasted, but nevertheless tulowooza nti obuwanguzi bwe twafuna abantu abatula tebannafa balamu bagenda kuddayo era ababe b'amaanyi. So ebigendererwa byonna ebibaddewo n'okwagala okutulemesa programu zatutaano nazo mu maaso biwedde. So kuva nga 5 omwezi ogw'omunaana tugenda kuba tugenda kudda mu bantu baffe tubateekereteekere kati bugingo mbaka parliament Nakasomola bw'esalawo ku NRM kiba kikoze eki kiba kiwedde. Ffe tulonda NRM nenti nezironda tulinamu over 78%. Mwamida mzungu yaruzinze akalulu yekubirendo ng'amateeka bwe galagira batwikiriza vile mukulonda osobola okwemulugunya so batwese wano owuliriza ensonga ze lwaki alowooza nti okulonda tikwali mutuufu era tuwuliriza tuwuliriza ensonga zaibwe era bali bali kuleeta edidibaire emunsi kuba ebintu byo bali bakuba nti ebifo ebintu byali mukulu ate ebifo eri ekintu kye bakola nti bwe baleeta peni ya green ne sidampu nekiraga nti mu butuufu kulonda kwali bali kye beesiga batema ebifo bye bakoba nti kimwali kulonda wino waiwo wagula sidampu eyo kitegeeza nti bazira nsonga ntuufu ayi katulinde akakiiko kaida kulinda mu nsonga zaibwe oba nekifaananyi twakawangula ate nga tukawangule mazima gaako kyetuzira buzibu bwona bwona kasita nti abasalawo baina kusalawo mazima ekiira ku kya kaluka Isa Kalukida era pulani efe kyekuli olwaleero kano kantu katono kaako tugema mu bugeme tubalira biseera ayi tubona mu nsonga kuba akawulu kugulawo niwo tuba otwire mu olwaleero akawulu tuza n'ofuna ekyenda kusinga kuno tebwa amanya bampita Desire Muhoza nga nze flag bearer bwe balangirira owa Kiboga kumane MP Kiboga district. Akalulu ako kalangirirwa ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi oguwedde. Ebyava mu kulonda omu bwe nali neesimbyewo nabo bwe bayita Nnyonsaba Jacqueline n'agamba teyali mumativu n'aleeta petitioni era lwe luno olunaku lwa leero lwe baatuwa okujja tumuwulirize naffe tuteekeyo defensi yaffe era tuva mu lukiiko olukoze eki luwedde buli omu eyawaaba n'omuwaabi gwe baawaaba ffenna tubaddeyo eyawaaba awaddeyo obujulizi bwe nange gwe yawaaba nempaayo nange gwe yawaabira nempaayo buki obujulizi bwange kati tulinda kakiiko ow'ekitiibwa pulezidenti ate nga ye mukama ye chairman waffe wa NRM ow'okuntikko akakiiko tumwebaza kubanga yakateekawo kubanga singa teyateekawo kakiiko kano abantu abamu era bandisigadde beemulugunya naye nze tulinze akakiiko kye kanaasalawo nekyo tujja okukola ki tugenda nakyo nga tubasaba results ezo bazisazeemu bannangirire kubanga bw'otunira results ze nnina era nsigadde mbawangudde kaati ate n'ekyokubiri bw'olaba bazanyisa obulamu bw'omuntu ng'oggyeko quantitative tubalaze nti nno bw'ogattako akenda mba mpangudde kubanga ne mutale center tebanzikiriza kugendamu naye bw'ogattako akenda mba muwanguziza obululu 1403 era naye akitegedde ekisembayo musembabule obulamu n'oteekawo abavubuka abakubi b'emiggo n'otuuka okutuyisa amasasi n'otta abantu
tuli mu tribunal eya NRM okukwasaganya ensonga zino naye obulamu tebubeera bwa NRM. Omuntu omala kubeera munna Uganda n'olyokufuuka wa NRM omulala n'agenda mu kibiina ekirala. Kati bwoddira okuttibwa kwa Sembusi Fred nga ne UPDF yaweereza obubaka obwetonda nga ne police report weeri efulumye n'ogamba nti gwe tewabimanya tewategeerako nti wano waliwo n'omuntu afudde. Mpuliriza eggwanga lyonna limanyi nti no Sembusi Fred yattibwa mu campaign. Kati gwe n'ogamba nti nno ngowooza nti tetwabimanya. Tulowooza nti nno obulamu busukka wate n'ekisembayo. Tuzze mu mikono gya NRM. Tusaba bwenkanya okuva mu NRM. Tuzze tusaba bwenkanya okuva mu NRM. President ye chairman wa NRM. Tayinza kugamba nti bino bigenda mu maaso tabitegedde. Tayinza kugamba nti bino bigenda mu maaso tabiraba. Okuviira ddala ku ffujja erikolebwa. Tunyigirizibwa mu NRM. Tulemedde mu NRM. Tugabanyizibwa mu NRM. Batusse. Kubanga nange kubeera wano mmanyi mukisa gwa Katonda. Essasi eryankwata olugalo. Nange nali nfudde. Kati nze akyasigaddewo ng'omulamu bwe nzikiriza ensonga ya Sembusi n'ebikibwako ettaka kiba kikyamu kubanga eyamutta Lieutenant Ziwa gyali erw'emyaga ne ku ddakiika eno ne mukalulu akaffe abaali e Kasunga y'omu yakulembera abaali batukuba amasasi era n'ebirawuli by'emmotoka ne babyasa. Kakati toyinza kugamba nti n'ebyo tubireke nga bigenderaawo ate emigga ejja kubwa abantu abatulugunyiziddwa. Tuli mu NRM, twagala NRM naye twagala bwenkanya. Kyetuvudde tujja mu tribunal tusuubira obwenkanya okuva mu tribunal. President Museveni tayinza kusirika n'aba nti ne bino ebigenda mu maaso tabiraba. Yalina okukomako nannyini bwaddene yaligambako olw'abantu baffe abeerw'emiyaga. Mbakakasa nti nno bwe tunaagenda ku principles za tribunal nga bwe zirambikiddwa obuwanguzi buli mu mikono gyaffe. Sijja kubabulira bye sinaba kutegeera. I'm still a flag bearer until we have been here under a petition, but we have been able to explain it very well to the people who called us here at the tribunal. Number one, we won the election with a difference of 8,000 votes. We got 18,000 and we got 10,000, but he did not claim that we did not win, but he was more onto the register of NRM and also some movements of security personnel who were officially in our district. So right now we have just come out and we have explained very well to the tribunal, and we believe the tribunal will be able to judge us correctly because there is nothing that happened, and good enough. The one who was competing with me closely, he realizes and believes that he got 10,000 and I got 18,000. So he does not dispute the results. Number two, I have been an ardent supporter of NRM. I'm the first person in this country to build NRM an office in the West District. And everybody who is coming in to build for a district or for NRM office, they get a copy from our West District. So now what we are here to has been a normal process within NRM, but we believe within 7 days, the tribunal will be able to resolve and we shall be able to go back and work for our people. Our interest now is to mobilize for His Excellency the President, so that he is able to win the President's election, and also to mobilize for ourselves to win the parliamentary election against the other competitors, and move forward and ensure that we use NRM as a party, as a vehicle for development, as a vehicle for democracy, as a vehicle